Kati omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wenjogera ssaawa eno yagenze mu lukuŋŋaana lw'ekibiina kya NUP side wali mu ggwanga ly'e America waawo mu kibuga ekimanyikiddwa nga Boston. Ayinawo olukuŋŋaana lwe yagenza okubeera nga ate abeerako munage. Before that omukulu yasookedde mu ggwanga ly'e Canada eyo, actually before that yasookedde South Africa then n'agenda e Canada, oluvannyuma n'abeera nga ate munange yeeyongerayo mu ggwanga erya America. Munange ebintu bingi nnyo byasobola okubeera nga ate bibeerayo side zeeyo mu ggwanga ly'e Canada, era nga munange omukulu nga bw'omanyi omuntu oyogera of course otera okubeera nga ate okulamuko ku nsobi like any other person, omuntu yenna akola ensobi. So omukulu alina ebibuuzo ebyamubuuzibwa munange olwamala okubeera nga abibuuzibwa engeri gye yaddamu ansa abaana ne babeera nga ate munange basalamu obuntu obwo, era ne babeera nga ate munange batandika okubeera nga ate bakozesa ebigambo byennyini nga batandika okubeera nga ate bamukuba. Ntegeeza abaana aba ekibiina ekya NRM ngenda kubeera nga ate nkuterawo olutalo olwo osobola okubeera nga ate omanya ki ekigenda maaso side zeeyo, era naawe atasobola kubeera nga ate olaba interview eyo ngenda kubeera nga ate njikuterawo naawe ogyewulireko mbuulire ddala omukulu wamma wano yakola ensobi oba engeri gye yaddamu ebibuuzo bino yali ensonga entuufu engeri y'okubeera nga ate abiddemu. Era makujja eyo n'ensonga endala nnyingi nnyo zagenda okubeera nga ate nkuterawo eza Chosen Becky ne bbaawe Dictator Amiri tebinnaggwa, era nga nabyo ngenda kubeera nga ate mbibaterawo awo. Tuula kalira liking nga sharingirako abalala, comment section ezobeera open abo boina comment yo wansi awo tekigana kubeera nga ate ogisobola otokata ku button subscribinga oleme kubeera nga tosubwa mawulire kikaabwe ekiti ate mu budde. Tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa, enamba z'essimu zitawo wansi awo ku sticker zibeera nga tomunoonyaako ajja kubeera nga takulombereddwa nawe obulamu beere nga tebutambula bulungi manyiradi sana. Ate gwe ng'oli mu kubeera nga ate okoma mu ggwanga lyattu Uganda nga weebuuza ani agenda okubeera nga atakukima ku kisaawe, Habibu airport pickup webali nnyo bagenda kubeera nga ate bakukima ku kisaawe n'okutuusa yonna yonna gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde kamere nga ate nkuterawo ensonga zino kumaona mawulire abulamangi yo tebuvaawo. Naye nga interview y'omukulu mwagirabye ali e Canada. Abamu ndo tebamanyi na kumanya ati ali Canada. Sajja takyatulendinga banna. Naye nga interview mwagiwulidde. Mama! Abazungu baategedde lwaki Museveni tayagala kuwaayo ggwanga. Nti gwali kwasa. Kyekano omutwe mukalu. Abazungu baamubuuzizza ekibuuzo. N'asooka kyetwayitanga yirere mugenda byewulirirako biri awo nga tebikwataganirako ddala ng'alinga atabitegedde oba ekibuuzo kyataategedde. N'asookalandaga eno bw'ati n'alyoka ajja ku kibuuzo ate n'agamba Museveni agenda ku implementinga education, free education in Uganda, ate nange nasomera ku free education in the university. Kati ate bw'obanga free education weeri ali kati lwaki ogamba nti ogenda kugiriteekawo? Kati abazungu beebuuzizza nyono ekibuuzo kye tumubuuzizza akitegedde bulungi. Ate abawagizi be bonna bo bamanyi yasoma, ngeri gye batamanyi nnyo bya luzungu bo bamanyi yasoma, era obedde bagamba nti ya owamaanyi akikubi. Naye ng'ate abali awo ku interview bategedde kino mukama wa baleka ayokyezza banna ng'alinga ali mu bibuuzo by'abaana bato ebya water is better than fire. Omuntu ali ku mutendera ogw'eggwanga okulembera eggwanga ayogera alembegere bulijjo ng'obo ovuma gye n'omuwoozi ng'obeera oyogera sipiidi. Lwaki ku luzungu olembegera ofuuse wa kirimi bw'ayogera kino kyo takimalayo n'alandukira ku kiri muzungu ne bagamba bannange bannaagala okulembera eggwanga era ddala yali muyimbi. Omuntu atasaana nakulembera ero si yagala kulembera sijja kwagala bingi mu byewulirire. What does this new Uganda look like with governance and democratic models? And that's all my questions. Thank you so much. Our vision of a new Uganda. Man! The new Uganda, now I want you to imagine a country, the most fertile place on earth, that's Uganda, where the great river Nile starts from, where we have the biggest freshwater lake, Lake Naruwari, which you call Lake Victoria, with the most enterprising people, the youngest population in the world, the most enterprising people, creative people like myself, handsome men and women. Now, those are the resources. You know, we are going to have our money
do what it has to do. We're going to revamp our education system. We're going to have free university education. I mean, the main university, Makerere University. I went to university on government sponsorship because of my brain, but my generation was the last. Our agriculture, in fact, in our education, while I'm still on our education, we're going to change it. The education system we have now, I don't like it. It's colonial in format. It trains only workers. It does not train job creators or creative people. It's not up to date. We have an idea. We have a 4 A's style of education: academics, athletics, arts, and agriculture. And we're going to give all these 4 areas equal attention to see that we, through our education system, right from childhood, from infant stage, we bring up international standard artists, international standard athletes, international standard agriculturists, and indeed the academics as well. That way, we are going to be able to touch everywhere. We Ugandans are very talented people. We are very talented athletes and artists. Our climate alone and the soil we have, which is the most amenable soil, the most fertile soil in the Great Lakes region, to boost opportunities and have all these people that have scattered all over the world come back home, because it will be safe for them to be home. We have so many Ugandans scattered all over the world. These people are a resource and they have resources. So if we stabilize our country and make it free and democratic, I am sure that many resourceful people will flock in from across the world, talented, educated, skilled and knowledgeable people, especially young people, Ugandans that are scattered all over the world, who want to beacon them and have them back to the country. And that massive resource will be channeled to different sectors to develop the country. Road network, you're going to see supersonic development, because we Ugandans have many times been ranked among the most enterprising people in the world, but we're only held back with the third world leadership. So when you drop the third world leadership, you're going to have a first world president, and that's the one before your eyes. And together we are going to work with equally, in fact, more talented and skilled people to fix that our country. We're going to revamp our healthcare system, because researches have been done and recommendations have been made. We are only going to implement them. We only need to implement 15% of our revenue to our healthcare system, and we shall have free healthcare for all. Nogamba ati Kaisari ebyo tuyogerera ku malwa ati tunywa malwa. Oli wakitiibwa tonywa malwa, oli mulangira oli musajja wawa, oli soba 100%, oli munaddiini ddiini etirika. Actually obusiraamu mu Uganda yeyandibadde abukulembera, neera isolation y'Abaganda okwefe ng'Abaganda. Kakati amawanga malala ne gatukuba okubanga yeyandibadde atukulembera okuteeka nti ekibuli sekiti namba eyekutudde. Muzeyi Ssenkubuge nakyo nakiteekeko. Kati njogedde bagenda kunyiiga. Nkikwongerereko? Njogedde nga maze nakusaba. Twagala leadership ya Uganda, tukwana amawanga gonna amalala ga Uganda, tubatuulemu, twagala Republic of Uganda, ate tulyoke tuwambe East Africa. Independence we twagifunira Abaganda bali ba president ba East Africa twagaana. Yalaze n'akakiiko k'emyaka 7 ate nga bakatugambako nti mu Busiraamu waliwo akakiiko kebabeerako k'abakulu bokka yakalaze ne basituka nga banyumye. Sekandira nga yafanga mukole yali mukulembeza w'ekitiibwa mu bitiibwa bye byonna ne byakolerera. Sekandira nga bagana omutala kibuli okumusabira. Nali kojja. Owulira bulungi nnyo. Mukubanga Museveni yamuwa emmotoka. Lwaki bapulitendinga bo ne balaga Museveni mu binnyo ng'ate bo bamulyamu. Museveni akere ku makya bajjeko engalo. Mbuga talina gwe yavumye yadde gwe yakkakkanyiza. Just entegeera yammwe nnafu nnyo okusobola okumutegeera. Ono Jennifer Full Figure Sali mufuddeko nnyo ye entegeera ye yeeyo ya kibuyabuya. Naye ate gwe neewunya Ssenkubuge. First of almost, Ssenkubuge oli musajja muyivu. Ssenkubuge oli musajja mulokole.
Senkubuge, tomanyi Kaisaali kitegeeza ki? Nga ne Bayibuli gy'osoma Yesu yakuga nti ebya Mukama mubiwe Mukama, ebya Kaisaali mubiwe Kaisaali. Senkubuge, wannuma nnyo okutuula ku seeti y'emu n'oyo omuwala. Byonna byonna Senkubuge ebikuvaamu byali nkanze, naye ate ekyasinga okunkanga ennyo lwe lunaku lwe wakkiriza otuule ku seeti n'oyo omuwala. Oluusi n'akuvuga nga bw'ayagala n'okumanyako kwonna, oluusi n'akujerega n'okumanyako kwonna. Njogera ku Senkubuge, omusajja yawandiika emizannyo egyakyusa eggwanga. Omusajja yawandiika omuzannyo wakati nga tuli mukenenye omungi ennyo ne gutangira abantu okulwala ebyekyeyonoonere, n'abo abalwadde okulekerawo okulowooza nti ddogo omuzannyo ogwo baaguyitanga Ndiwulira. Ani ataalaba Ndiwulira era ani ataanyumirwa Ndiwulira nga ne Ssaabasajja Kabaka yagusiima? N'awandiika omuzannyo kigenyaagenya. Sajenti Mpiima ye musajja yazannyanga Sajenti Mpiima. Mwalimu Bakawadwa, ba Philip Luswata, ba Leila Kalanzi Kachappizo, ba Dana Byeganje, bani n'abalala bangi nnyo. Gwali gw'amaanyi gwatunda nnyo. Kakati Senkubuge ng'ali mu kiti ky'abaprofesa. Senkubuge nga y'omu ku basajja abagasse ku ggwanga, era ky'ova olaba omuyimbi omulokole yayimba oba kwaya mbagiyita Golden Harvest Choir. Kyabaweereza bangi batandika bulungi, enkomerero yaabwe n'eba mbi nnyo. Gwe yatandika mu nsi omulimu omulungi, mpaniriza malirize bulungi. Kati Senkubuge siyaasa ye musajja yatandika obulungi, eyayita mu buvubuka bwe nga muzeeyi. Senkubuge yayita mu buvubuka bwe nga muzeeyi. Njogera ku musajja yatabaganya empala n'ekyasinze mu byafaayo bya music. Mulaba bano ba Bebekulu, Bobi Wine, Chameleon, empala n'azaabwe ez'endongo zaali nga za ndongo nga teziriimu na kweyagaliza kufa. Naye njogera ku mpala n'eyalimu endagu, tatundawo nga nange ntundawo. Eyalimu obusungu obungi to the extent nti n'omu bwe yalwala sirimu omulala yagenda mu studio n'akuba akayimba okumanya yali serious, teyasympathizinga naye. Naye Senkubuge oyo ye yagimenyawo empala neeyo. Senkubuge ye yagatta basudde ne Kasozi abaali beewalanidde emyaka 2, empala neeri eri superb eyatonda bamubwenyi sikulamu bwenyi. Senkubuge oyo yayitibwa muzeeyi nga muvubuka. Kyokka ate kya nnaku nnyo era kya buswavu nti kati Senkubuge akaddiye naye ate alowoozanga mwana. Imagine, watandika bulungi naye oli mu kumaliriza bubi. Nze nagambako ku muzeeyi Alex Mukulu bukedde okwo kwaliko yolesa ekitone nga ali ne ba Diana, ani ono omuwala Diana ow'ebina Uganda akola ne ku BBS, n'abatanzi tanzi Diana, ali ne Flavia Namulindwa. Nga si mu bubi naye baakuwewudde. Si be boyina okutuula nabo kubanga temutegerera ku peesi ya njawulo, bajja na kutuuka okuyita dikiteeta ku sheeyo olw'okubanga omanyi nnyo, olw'okubanga tebasobola kutegeerera ku ntegeerayo bintu bya music. Bayinza n'okuyita dikiteeta nti gwe kyosazeewo tekiddibwamu, gwe olina kutuula n'abajjoyi tabula, ba Selector Williams, n'abalala abajja mu kategori eyo saabo. So kati Senkubuge kyanneewunyisa nnyo okutuula ne Jennifer Fulfiga, era byonna byayogera tebinkanga. Ekyankanga ekinene ono kwe kukkiriza okutuula naye ku show, si ebyogererwa ku show. Kaisaali aba mukulembeze wansi oba mufuzi wansi. Kaisaali be basolooza emisolo, ye local government oba ye government ey'ensi empooza gye tutwala omusolo. Y'ensonga lwaki omulangira bwe yamaze okwanjula bakadde banne ku bukulembeze bw'obusiraamu Supreme Council ey'Ekibuli, n'ayanjula baminisita ba Ssaabasajja Kabaka, wano we yagambidde nti n'abaamu naffe Kaisaali ebyo byabadde bisoko. Lwakuba nti omwana omuto yayagala oyogerere mu ntegeera gy'ategeera. Kati Senkubuge alinga mwana muto,
yabadde asuubira omulangira okujja okwogera nga bw'ategeera ekimufuula ow'enjawulo kubanga ayogera mu ngeri ya njawulo. Kaisaali si kivumo, Kaisaali si kukakkanya, Kaisaali si kujeregereza. Kaisaali's meaning a ruler, the tax collector. Nga ne Yesu yennyini Kristo era yensonga lwaki nneeyinza kuba oli mulokole yagaya ebya Mukama mubiwe Mukama, ebya Kaisaali mubiwe Kaisaali. Nti okutwala kimu kya 10 tekiggaanisa ate kusasula konteyina ng'eyita ewa Kaisaali. Okuwa endobolo, okuwa zaka n'okuwa abawejjere tekirina kugaana kusasula misolo gya kampuni yo ewa munnaffe Kaisaali kubanga Kaisaali ye muwooza era ye muwandiisa wa kampani, era emisolo gyonna gigenda wa Kaisaali. Obwakabaka bw'e Buganda bwali busaba federal, meaning bwekolere emirimu gy'obwa Kaisaali. Kaisaali n'agamba tewagenda kubaawo Kaisaali mulala mu Uganda, yenze Kaisaali nzekka. So singa obwakabaka bwabuwa federal, Museveni teyali badde Kaisaali yekka, n'obwakabaka bw'e Buganda bwali baddemu ba Kaisaali. Oba ntegeerekese bulungi? N'obwakabaka bw'e Buganda bwali baddemu ba Kaisaali. Kati challenge tusanga nti abasajja abakulu baasalawo okufuuka abajega olw'ebyenfuna, era baasalawo bamire obuswavu olw'ebyenfuna, mbubawolereze bafuuke ba protector b'omu mpembe Yoweri Kaguta Museveni ne lwekiteetaagisizza. Kale si kibi okuwoleza naye lwe mutategedde mubuuzenga. Bwe abantu bali wonna baabaddewo nga baweebwa ekitiibwa naye ate nojja minisita n'omutuuze eri minisita n'omutuuze eri. Kisinziira oliwa. Museveni yali atuddeko mu kirasha ng'agenza okuziika Mandela ku mukolo ogwamusabire South Africa kwaliko Obama. Kakati oliwa nakyo kikulu. Omugagga we wammwe bw'aba aina pulimo, kati ate bw'abeera wa famire ya Sudiru Lupaleria eri tayogera. So buli omu osobola okugejja okusinziira ku boolimu, oli mu baani. Kati Kasolo awo yabaddewo kuba walabyewo mbuyadde yeetaaga sosowaziwa naye bamutuuzizza waabadde kumpi nnyo kuba abaddewo minisita wa Kaisaali. Guli omukolo tegwabadde gwa Kaisaali, gwabadde gwa Bwakabaka ne bannaddiini era be babadde ab'enkizo mu mukolo ogwo. Mukitegedde abatembeesi ba Kaisaali? Mulekeraawo okulowooza nti buli kimu mugenda kimira kyemutegeera ne kimutategeera. Mwebuuze olw'okubanga ogwammwe gwakuwolereza munnaffaani. Kaisaali mugenda kuswala n'okuswaza abaabakuza n'okuswaza be muzadde, kuba ekyo ekigambo ndaba kyangu nnyo. Omuntu ali ku levo ya Ssenkubuge okukimanya. Nawulira nti yatikkira ne mutabani we avuga nnyonyi. Taata w'omuntu avuga ennyonyi ate n'obeddenge bw'oti oba weedengewaza nga toli ddenge naye nga weedengewaza. Otherwise omuntu eyeedengewaza eddenge limusinga amagezi kubanga ddyo lirina kyo nti ddenge, naye ate ggwe eyeedengewaza okukola eby'ekidenge ng'ate tewaali badde mu ddenge oba mu ddenge n'okusinga eddenge. Ono abimbye ejjovu muwala. Museveni abateemu mmwe bwe buzibu. Museveni okumufuula Katonda nti bw'ataba tewali kigenda kubaawo mu bufunze. Kati Museveni munene n'okusinga Uganda era mukulu n'okusinga Uganda, kyovula temukkiriza nti waliwo omulala asobola okutuula atali Museveni. Naye nga Uganda ngazi ne Museveni aweddeyo ekyaliwo. Museveni abateemu agenda tufiirako, kyogamba agenda kubaawo nga jjinja nga n'amayinja gamala ne gasenguka. Ye Museveni agenda kutuulaawo ng'ejjinja. Abateemu mama Museveni tusaba kututaamu tukiwulire tuboneebone.
tukumisinge amaziga gatuyitemu tukombe endagala kituwe gwetwagala tukumisinge guboboke kasanti oli misinga lwaki tovaawo ne tukumisinga gwe tokimanyi nti enswaswa etayanula ekole ngalabi gwe tokimanyi nti katono naye nga kansonga tuviire kale tukusuwe abaviire mmwe mujja kiwulira Museveni bw'ali baviira mujja kiwulira Museveni wajja kiwulira kati ffe tetuliwo kyoga omulangira alidde wa Museveni mulangira akulisa alya wa Museveni oli mulangira ono omukopi ate otiisa otya omulangira ngende ndabe gy'onadda ku ddiiru ki kati entiisa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.